osibako bwotyo alina kyate yakolaki bwe kutunuulira nange nenkakasa nti mu butuufu tonsaanira laba ndi muwanvu ndi mugogofu n'ensimbi nnina ntoko bwe bwenkolaba ndaba tonjamu n'ekitima kyange okityoboola etonalindemuza abakisi abantu baki tetwiga ekintu kyolina lwakyo kigaya padeyimba nga kyonna okizanyisa era okigalabanja kimala kukuvaako olunazuukuka emirundi egisinga nga tekikyaganate tekikoma ku bulungi bwokka naye buli kirungi kyonna kitawe kimala kukuvaako olw'obudabo obulungi bwakyo oli bw'abanga mulamu tebaayo amufaako kitawe lumala kumutwala olwo obubaka temusonga eklasika walya bwe yaviira mu nsi nga bamufaako bameka nga kitawe atambuza bigere naye olwafa ati amamotoka ne gagoba enyimba ze ku rediyo olwo ne zijjukirwa Pawulo Kafeero omuyimbi omukugu bwe yaviira ku nsi nga bambi bavuma buvumedde naye olwafa ati amamotoka ne gagoba obubaka bw'abakungubazi kitalo ddala naye abantu baki tetwiga ekintu kyolina lwakyo kigaya nga kyonna okizanyisa era okigalabanja abange kimala kukuvaako olunozuukuka emirundi egisinga nga tekikyadda nate emirundi egisinga nga tekikyadda nate emirundi egisinga nga tekikyadda nate emirundi egisinga nga tekikyadda nate. Kale tubaniza ona muli mwe nabali wano nako olwaleero tuli ne Papa Mesach Semakula Sa Mesach Semakula ne Sa Ssaka abombi abasiime tulina ensonga etwese wano nako olwaleero tutangazaamu ku nsonga eriwo ya Oluyimba olugendo okuddibwamu Papa nansonga lwaki yazzeemu Oluyimba luno na lwaki Ssaka yasazeewo Papa Mesach Semakula Ademu Oluyimba luno. Tandikire wa Papa atubuzeeko olunaku olwaleero. Mbalamusiza mwinna tusainsa okubalabako wano we tuli mu studio gye bayita Audio 1 eya munaffe Padde Kayiwa oba amanyiddwa nga Padde Man. Tuli mu kukola oluyimba luno olwakyaka ennyo olwamanyibwa ennyo mu biseera byaffe nga tuli baana bato lwafuluma mwaka gwa 9 kila nali nkola P7 lwafulumira kati lwetuze ensonga tugenda okugayagaya mu olwaleero tuli mu studio tuli mu kukola. Weewaawo atusaba Ssaka tubuzeeko naye
Balamusiza bassebo ne bannyabo ensonga nkulu lwaki tuli wano oluyimba luno munsi nonkozeemu ki oluyimba lwemabegako omwaka gwa 91 lwayagalwa era nefuuka ngombo nga baba bali ku mukolo gwa kuziika bamuyogamba era kituufu kale munsi muno omusajja alina kyakoze munsi alina kyakoze munsi omukyalo ono kati ne lubanga oluyimba teruddiba bwe ndabye nti lukulanye si odi akyali ow'amaanyi nendoza nkyetaaga okuluddamu naye ekyokuluddamu kino nensaba muto wange ate musime munnange Papa Mesach Semakula nemusaba nti nziriramu oluyimba luno kubanga wabaddewo embeera nga eringa yannamukwakula abantu nga bakwakkula bukwakuza ennyimba z'abantu ne baziddamu oluusi ne bataziddamu bubi naye ate oluusi ne baziddamu bubi nze ne ŋŋamba naye okusinga obutafuna buzibu bwonna kafune omuntu alina omukululo ogusaanira ate ne studio nayo nga ya mukululo gw'amaanyi ne nakkiriza ne tujja wano era oluyimba lwe lugenda mu maaso nga lukolebwa kinkoze bulungi mu mbeera eyo. Lwaki mu bantu bonna walonze Papa Mesach abaluddamu? Omanyi bagamba nti abagagga n'abagagga baagalana ebirevu biyita ku bisige embiri zireka ebisige ne zikwatagana n'ebirevu wansi kakati siduula buduuzi naye olwokuba nange nina omukululo ku side gyempitidde nga nabyenkola mu masomero ate n'omukulu Mesach Semakula naye musajja atobye n'ensi mu ngeri ye omuziki n'agukuba ne gubulamu obuyinjo oba okulumira kwonna abadde muwanguzi mu kintu kino siyinza okulekayo omuntu awangudde ate oluusi nenfunayo oba omuntu atawangudde kati kyekyananzisezza Mr. Semakula kubanga kyakola kimanyi era nga mulima tuyinza kufiira mu ye oyinza okuwa omuntu oluyimba ne lufa nga mulaba naye nabadde n'obukakafu nti ajja dusituza okuva werubadde lweyongera emaanyi. Enyimba zo tuzimanyi ennyimba z'amasomero enyabo naye kuno tulabye ng'oze mbayimbi obuwiki olina n'abayimbi b'otuleetedde betumanyi lwaki tewazzeemu n'oluwasomero ddala? Oluusi okukyusa twagala byonna tubikozese amasomero gayimbye nga yimbisizza kati oddiwa ate essomero eddala kibanga ekifaanagana kubanga ate okulya akawunga n'onywerako obuugi n'oliirako n'omusooli nze ndowooza nti ate okukyusa munenduwa omuyimbi omukulu ow'erinnya kibadde kirina kyekigenda okuleeta era ogenda kulaba abantu nga bagenda kunyumirwa ate n'okusingawo nekali akayimba kadde tetukasiimudde nakuba n'akawuliza nga gye kali naye luno luzze kubanga ate lwongedde okukyusa embeera kubanga kati studio zisituse zikola ebintu by'amaanyi muyimbi ayimba ebintu ayimba bulungi okusingawo kyekinkozeseza bwe ntyo kibadde nga kyetaagisa mu mbeera kaseera kano tulabye abayimbi bazzemu ennyimba z'abantu nga bagenze watidde nnyo abantu okuddamu ennyimba zo ne bazoonoona ng'ogenze abasinga bagambye nti ze bazzeemu zibuzoonoonese abantu baziyimbye bubi gweyagadde baziddemu oziwulirizeeko ng'okyali mulamu ate kati oli mu ansa mwennyini ekyo kyekigambo kyennyini kyoyogedde kyekinkozeza bwe nti bw'aluddamu nga nange bwendi ate kinkoze bulungi nnyo nempuliriza n'abakobya neebuuzaako ate nanga tino nkigattemu nenzikiriza nga nze nekkiririza bwe wabawo kacyenji konna ambuuza nkakole bwe nti yinza nga kawooma konze kakole bwotyo kinnyumidde mu mbeera eyo okusinga okulukola nga omuntu ali mu nsonda nnya oluusi uno n'addamu n'oli n'aluddamu n'olinaagati badde nkole bankole ki wano neegayaliza kansiremu oluyimba lwono najja nga mukoowo nati ate naakola ntya n'alukoyeramu kati nze kinkoze bulungi nti mbadde soba bulungi n'embeerawo ninga kumpi omuntu waga nti banjaliza olumbe nga wende omusika mulabeko kitasoboka naye nga nze kinkoze bulungi nti luddiddwamu nga ndaba era n'ennyimba endala kuba nno lugenda okutanula abantu bandagadde okunkubira ku masimu nange nkaddemu kano tebakuba masimu kino tukikoze olw'ensonga zembadde neemanyidde ono yakikoze akinkoledde bulungi
mpulira essanyu era mpulira nkyamatidde n'ekyo. Mu bufunze gwe weerondera ekintu. Nze neerondera alina okunkolera ekintu. Si kubanga omuntu bw'anaagolokoka eri nga ebyakolera bimubuze. Nagati eneweka kanjiramu Oluyimba n'aluddamu kiba kibi. Kata waffe. Oluyimba luno lwa recordingibwa mu 1991 1991 nenga nzuke naluyiya mu mwaka gwa 1989 naluyiya nga maze senior 4 bwe namala senior 4 nawulira nga ennyimba ziyikanye omuntu ng'atandika okuyiya ennyimba zijja kumunyonga nyingi nenzikirira emmanga mu kyuma ky'emmwanyi Mitala Maria ndi ku St. Bali kudima Mitala Maria ndebe lwaluyimba mu kusookera ddala nempandika ennyimba zaali nyingi naye twalikodinga ku 13 ku albamu yasooka kati n'olwo lwali lumu ku nnyimba ezo nga mpandiika mpulira obubaka bungi era ebigambo nga bingi nga byamaanyi bwe mba nnenya abazadde abatakuziza baana bulungi nga nkozesa ebigambo nga biringa ennyondo bwe nayogeranga ku bantu abanafu era nga njogera bwe ntune kovuli kusinga ng'ebigambo byenkozesa bigambo byamaanyi byali bigambo bya buvubuka nalinga omuntu era atandika bwabeera naye Katonda yannyamba nentandika bulungi mwaka 19 tuli recordinga ku Radio Uganda nga tuli recordingira mu group mwena muyimba kwa yone beyimba kukuba kagoma ke kakumanga beat tutayina kintu kiri kyamasanyazi kitukubira beat nga ngoma yekikola nituyimba abaana abayimba Oluyimba olwo kati si baana bantu bakulu baleka babasinga makati bali mu senior 2 okusinga kubo kuliko omulamuzi Flavio Nalongo n'abakooza oyo mwenyumirizamu yayimba nga Alton biseera ebyo mwalimu Julie Mutesasira mwalimu Anne Sebunya akola ku CBS mwalimu Kone Nalugwa akola ku Simba mwalimu Chazwani Kasensuwa ali ku Star mwalimu Kizito Kayira yakola nga Kabozi kati mugenzi n'abalala bangi nenga bakyali balamu bibayimba Oluyimba n'ennyimba endala mu kaseera ako Oluyimba luno lwakyaka nnyo radio bangamba yalinga weewo babbiri promotion yalinga atya mu music mu kaseera ako gwatwalayo n'otula wali nti muzanyo Oluyimba lwange aba banoonyanga nno Oluyimba zonze nyimba z'essomero ezasooka okujja nga ziri organized bulungi mbudde obwo abantu amasomero gayimanga ennyimba nze nno ninayo omwana awuno agusala bulungi okukamala kati kyekyaliwo kati nze naye tinyimba ezajjawo naakavaayo okulabe naakanaavaayo kati ennyimba zino bwe zajja zasalako ziri kati bwe zawulibwa baayagala ziclassifyinga naga tiziringa za kyaki ate zitambulanga ennyimba zino oba ez'abayimbi abakulu eza bandi kati ne zinyumira mu mbeera yazo gye zaalimu kati ne zikyaka nnyo yadde radio yali emu ennyimba ezo bazikuba kuba zabanyumira olw'okuba zaali mpya mu ngeri yazo ne bazaagala nnyo ne bazikuba nnyo omugenzi vice president Babimululu Kiseka Samusoni yayagalanga nnyo Oluyimba olwo era alina program gye yakolanga nga lwe lugiggulawo yali alwagala nnyo kati n'ennyimira ne zaagalwa nnyo radio ey'emu yokka nekola omulimu gwali gw'amaanyi ate kireka netuyamba nyo kwaka tezibeera nnyingi n'engeri okuzitabaala ne ku mwendi guno kati nga ate buli bwogenda olina okutaako akasente byandadde si byangu nnyo naye kyatwanguyira mu ngeri eno. Papa Mesach Semakula twagala otuweemukko kuba kati bagambye 91 Papa Oluyimba olwo gwoba waluwuliriza ddala bulungi nnyo lukujjukiza ki tuwe ku flashbacks wakati gwalutuddemu ate ebiseera omulaka mwaludigidda nnyo so we mu biseera ebyo Papa Mesach Semakula wali okola ki? Ebiseera ebyo nzijukira nali Kira primary school 91 nakolera P7 yange Oluyimba olwo lwafulumira lwakyaka nnyo era twegomba nnyo Mitala Maria gamu ku masomero nga buli mwana akula yandiyagadde okusomerako Mitala Maria babanga tebayimbye ate n'omupiira bagusamba nnyo nga ne mu academics bali balungi nnyo naye okusingira ddala music eyo yabatunda so ekirungi kiri kimu nti Oluyimba lwali lulungi lwalina obubaka bulungi eyo album yatunda nnyo
Kibula mwami Ssaka bwe yazze n'agamba njagala onziremu Oluyimba luno omutima gwankubye kubanga ebiseera ebisinga ekintu bwe kiba kyakola nnyo kibeerako ne criticism nnene ebiseera ebimu naye nemmala nenzikiriza ekirala nti mwami Ssaka ebimu ku bigendererwa alina kyatayogedde nti agenda kujaguza emyaka 33 ng'ali mu buyiiya bw'ennyimba zino ez'amasomero ennaku zomwe zigenda kuba mmeka 11 ogw'omukaaga ku Serena kati nze bwe nvaawo nga 19 ogwokutaano ku Serena mwami Ssaka yagenda okuddawo nga 11 ogw'omukaaga kakati ekimu ku kuzuukusa ku mirimu gye kati bwe yagadde okuzuukusa ku mirimu gye n'agamba nti Oluyimba luno kaluddibwemu kuba lwe lumu ku nnyimba ze ezaakola ki ezasooka ate ezaasinga bwe tutyo ne tusaba Katonda atubeerere wa kisa atuteekeko omukono gwe atuwe omukisa atuwe buli kimu tukole ekintu ekinaanyumira abantu so tuleme kwonoona bwonoonyi era kyemmanyi Katonda agenda kututeerawo ekisa kye tuveemu nga kyetukoze kirungi. Papa wawulidde otya nga Ssaka kutuukiridde n'agamba Oluyimba olwo ndukukwasizza? Mwami Ssaka ono aludde nga nange faani wange nga bwe nkola akayimba akalungi y'omu ku bankubira akasimu n'aŋŋamba akayimba kadde kayitirivu wano wagenze n'okola bwoti ne bwoti akadde ka mulembe era bwe wabaawo akakyamu ankubira n'aŋŋamba nti kano bakandikyuseemu bwe kati kakati ate Katonda najja akikola naye mbusiime fembi Ssaabasajja yatukola ki yatuwandako eddusu atumanya eddusu ly'omukulu lisiba bulungi ebbaasa tuyina enkwatagana yaffe eyo mu ngeri eyo kati bwe yazze n'agamba nze okusooka nga bwe gambye nasoose ninga onkoze kyaki abantu be Uganda kati bajja n'olaba enkeera nga baganayo omusajja omukulu Mesach ennyimba zimuweddeko atandise okuddamu ennyimba z'abaana atandise okukola biki atandise okukola biki nanga nti nyamba okinkole naye niŋŋamba why not bw'abanga omuntu mukulu yantumye sisobola kumunyomba naye alina ensonga ze lwaki nze gwakoze eki nze gwagambye kwe kujja nakanoonye producer Pademani tukola appointment ne tujja era tutandise. So first session eri etya okuba bwe lutandikidde from zero n'okutuuka kati we mutuuse kubandaba ne Ssa awaali kati tulukoze kati so far tusobodde okwachievingako 40% ku kintu kye twagala kuba tusobose okuzimba gundi sketch yalwo then oluvannyuma tuddemu tutandike okumanya nti no tutuuseemu kaliwa tulekemu kaliwa tukole kaliwa akananyuma ajjukira ebiseera ebyo ennyimba zabanga mpanvu tuluteeke mu budde obutuufu bwe lulina okwamu naye nga tetuluuzinze makulu gaalwo nga lusigadde nga ddala ngeri ennyimba bwe zeetaagisa si kirungi kudda mu luyimba ate nota impact yaalwo ate nekiba nga kiri kisinga kino kiba kikyamu olina okukola ekintu nga kyongerako waakiri oba kale nga kyenkanankana nakiri. Papa ani asetolinzeko simu ezirinkaadi mu kino studio ebyo byonna katusuubire maaso wayinza obbayo ka vidiyo ani ali mu kintu ekirimu n'ekirala ani agenda okubeera ne rights ku luno Oluyimba kakati muzeyi Ssaka mwami muzadde yazaala omwana muwala waffe bamuyita Diana ali eyo yali emabega wa muzeeyi kati ne muzeeyi yennyini ebisinga expenses zize nga ezo eza vidiyo naye ate nange ng'omuntu omukulu sisobola gaa nti muzeeyi ate musikambule mukadde waffe nedda nange aweetaagisa nja kuyingira rights zize Oluyimba lwe Papa naddala guno omulembe gwe tulimu ogw'okujeregerera wamu n'abavubuka okwerabira abantu bangi nnyo abavubuka essaawa zino omulembe guno oyinza okugera ku linnya lya Paul Ssaka nga libagira mu mutwe naye basiigire ekifaananyi Paul Ssaka ategeeza ki linnya eryo litegeeza ki eri music industry? Ennyumba tosobola kugikomerera nga teyafuna musingi. Amabaati oba ogakomeredde kuki? Ennyumba erina okuba n'omusingi ne bagizimba negenda corporate ne bateekako ring beam nogira then n'okomerera amabaati ago aganyirira ne langi etukula eyo gye bawaana ba n'ennyumba erabika bulungi eyimiridde ku musingi guli oguli mu ttaka oguddugala. So
njagala abato bange mwenna mbabuulire tenyumba eyenyirira eyaka amataala amalungi n'entebe ezo eziri munda ne TV ennene ezo eziri munda etudde ku musingi ate oguli mu ttaka ti omusingi ogwo singa tegwaliwo oba singa gwali munafu TV eyo gy'otadde mu nnyumba akasolya kandi gikubye so kati ndowooza abaga abuulira omugezi tayogera bingi nze njogera yange eyo asobola okwetooleramu akole ki nti ennyumba eyo enyirira gye tulaba n'ebirungi ebirimu n'abaana abalimu n'ebibala ebirungi ebirimu birina omusingi gwe bikoze eki era omusingi ogwo gulina abakola ki abaagukola tuleme kweyisanga bwe tuyisa madaala nti eddaala olikozesa mu kuzimba naye olumala nga balimenyaamenya nga balifuluisa so abantu abo abatusooka mu music ne basima omusingi gwa music ono ne tujja nga batuinspiringa nga mu byabwe mwe twongereza ne tukola ebyaffe tusigale nga tubawa respect. Taata waffe Ssaka Asabye wano twagala okubuuliza nti abamu ku baana bozoolera bawalabo ne batabani bo bomenyaawo engeri gye tugenda ku Serena mwezi ogw'omukaaga ogenda kukkirizaako bawalabo ne batabani be abamu naddala abali mu kisaawe eky'okuyimba nabo okuddamu ezimu kweza ennyimba era ne ku lunaku luli eri mulindwa oluli ku Serena banaalabikako abaana bange benyingisizaako bajja kutambula nange mu kintu kino omusumba Wilson Bugembe namuyimbisa ku Highway College Makerere nga kyali mutono bwati ngayina entumba bweti kali katono musiwufumu era newunya nga kalina eddoboozi bulungi muyitaka kubangira kali katono ngayimba bulungi yanyumiza nti n'ennyimba ezo zoyimba ezo mubazadde abaana ku ssomero gye nasomera primary nga nzikulembera ne tuziyimba bulungi nemanya nti yafuna inspiration okuviira ddala mabega kati bwe namuyimbisako ne mu high school nempulira bulungi era nga mukwasi bulungi tujja kuba naye muwala wange Oluyimba Namakula Sentwale Kudimba Kisoga tujja kuba naye n'abalala tujja kuba nabo nga bwe basinza okuba mukyala Helena Nanjego tujja kuba naye naye namuyimbisa bulungi basinya 1 paka sinya 6 bonna tujja kubeera nabo. Papa mugina emyaka 33 gyobadde mu nsiike ya music biki byolaba ebize bikyuka na biki byewenyumirizaamu naddala ku byotadde industry ebize bikyuka bingi ebize bikyuka music ezakyuka nje ekyenda waawo music mu Uganda yalinga kadongo kamu kayokanga w'amaanyi mangi sigama kati yagwa naye yalina omuyaga era atambuza nga muyaga gwa maanyi agatayogerekekako music South Africa ngayimba wano nga byamaanyi byonna kakati ezo zonna zibadde zibeera nkyukakyuka kyeneebaleza Katonda nti mu nkyukakyuka ezo zonna ezibaddewo Katonda ansaasidde nensigala nga ku mayengo g'empuliziganya nkyaliko simanyi bwe kibadde siraga nsimanyi bwe nkikoze kuba Katonda yansaasidde kuno okuwandiika ennyimba n'okuyimba kwennyini omuntu asobola okutuuka wakati n'azikira ng'abadde takyagadde oba batu ne bakujjako obujja atensoni yaabwe n'oba nga olinga atalina bw'oyimbira naye nga enkyukakyuka zonna zibaddewo Katonda n'annyamba mu byonna nemba nga nsigadde nkyakola bulungi kutandika mu 1999 nayimba oluyimba lw'emitima gy'Abaganda ndi buddo SS netulimba ku mbaga ya Kabaka olwebagulawo okuyimba ennyimba za Buganda era omuyaga gw'okuyiya ennyimba z'Obwakabaka gwatandika nange ekyo nkimanyi gwatandikirawo n'amasomero ne gakwasiza wamu ne tuyimba ennyimba nga nnyingi ogenda okukakana ng'Obwakabaka tubwambusa tutwala ku ntikko kyatukola bulungi enkyukakyuka zibadde nyingi nakati zikyabeera nyingi music tulina wabika bingi abaana bayimba music okurapinga bakola bulungi music ono akola okuraiminga ebigambo akola bulungi abantu ba Uganda balina menu nga zinnyo kati music tulina music w'amasomero naye alongoose nnyo byonna ndaba tubadde bulungi eri music eri abantu abagala music mu Uganda. Emyaka 33 egy'olugendo lwo
gino ogyenyumirizaamu ki ng'omuwandiisi w'ennyumba esinze kukwata ku mitima gy'abantu? Emyaka 33 ngyenyumirizaamu okuba nti ginyongedde okuganja Katonda ansaasidde, temubadde bikolobero ku bulamu bwange, kwegamba jimbe lya buwanguzi, abantu banjagadde, bannamawulire banjagadde. Ekikulu nze nsinze kutambula ennyo mabega wa curtains, sibadde nnyo mu bantu kuba nti neeyogereko era olw'okubanga mbadde neekumira mabega. Ate waliwo bekiwadde omukisa abantu abamu abatabadde balungi nnyo, abamu nga beerimbika ne mu mirimu gyange ne baga nti zange ze nazikola oyo tukolera wamu bwe mpandiika nga muwa naye bwagira nga nayampa badde babikola nnyo nnyo. Oyo temumubuuza tajja kujjayo eno twagaba ne kati nze eno nze mpandiikira n'ennyimba oyo mumuleke. Kati bibadde bwe bityo, naye emyaka 33 gino ndowooza nti gya buwanguzi egibadde gisaana okujaguzwa, ngijaguze kubanga ndaba nti ngiwanguliddemu. Ate gy'emyaka gya Mukama waffe Yesu weyawuliza, singa nti nze ngenda kukomaawo, nze ate nkyagenda bugenzi mu maaso ntandika butandisi kwa 3 Masaka. Oli ku bantu bajje ku nnaku z'omwezi ziri meka 11? Nnaku z'omwezi nga 11 June gwe gw'omukaaga, bannayuganda mbakoola, nammwe abatali mu Uganda muli bweru nga musobola okudda, mujje mulabe ekintu ekirala nga kyanjawulo. 11 June ku Serena Hotel, mujje mbasiime nange, ate nammwe mundabeko era nammwe munansiima. N'ekivulu kya muto wange Mesach Semakula nga 9 ku Serena Hotel nga 19 May, nakyo bannange mukijjule, wakiri abantu babuleko wabateeka ne mumukole bulungi, kubanga mulabye nga omutima gwe gwagaliza okuva edda nedda. Twakava mu mbaga twagikola 10 ogwe 12 2021. Mesach Semakula yakulemberamu abayimbi abayimba ku mbaga. Twamwekanga nga twamugamba, twamusaba onosobola okubeera ku mbaga yaffe. Netukinaga nti mukiŋŋambe mukirekerawo mugende eka. Yatukola bulungi, embaga yaffe najja gikyankalanya nagikyankalanya. Kati naye mpulira okumwagaliza ebirungi bingi, njagala buli kintu kyonna kyeyagaliza kimukolerwe. N'olwensonga eyo nange esho yenjogerera bintu birungi byereere nga 19 May abantu bamukolera ebirungi bingi. Papa, ebigambo ebisemba oba simakindi otuweemu akantu nga bakutambula kuba abantu besunga okwebuuzibwa ensemba okozeewoki. Okusooka njagala okwebaza mukulu Ssaka, webala omulimu gw'okoze mu masomero ne mu Buganda okutwaliza awamu, kubanga ekikwatagana n'ennono ekyo kikulu nnyo era ntera nnyo okukubiriza abantu bangi. Olwo nafulumya akatambi nga waliwo buli lwengezaako okuwaana Buganda, waliwo abanyiiga, oli afuna ekirowoozo nti musosola. Embaga nno kyengezaako okuzimba nkugamba nti naawe weyagalire mu kifo kyokola ki kyoli, era tekikwasanga nsonyi bwe nkwewaanirako nti ndi Muganda, naawe ngamba ndi mukyoli, naawe ngamba ndi muteeso, naawe ngamba nti nno ndi bwenti. Ekintu ekijja kutuyamba okukuuma ennono yaffe, kuba kati olaba abaana abakuze ennaku zino ensa eweddewo, tebakyali mu nsa. Olaba ebigambo eby'omunda babitwalira kungulu, byafuuka ebyekyama tebikyali byakyama. Olaba oli ateekawo kamera n'akubawo ekigaba buu, nga n'atawulira nakwesisiwala noga oba akitegedde kyayogedde oba olulimi tategedde kyayomaye olulimi bw'aba awemulira mu lulimi olutali lulwe olumutawulira bunene bwa kigambo kyakola ki kyayogera. Naye kyabeezangawo abaana zaalinga nnyimba bwe zityo. Kyensaba Mukama bw'ali nti akyakutwazise, tolekera ennyimba ezo oba musomesa, at least abaana bava mu ssomero nga balina kye bongedde okukola ki okufuna, ne baba otendese nabo babeereyokko bayambe, kubanga ennyimba bwe zityo bwe zinaabanga teziri mu society nga teziriimu buzibu buyinza okukola ki buyinza okutugwira. Kwaffe zaatukuza, zaatubuulira, zaakola buli kintu kyonna.
era ne tuba basanyu kyemanyi buli muntu ajja kwenyumirizaamu kyemanyi buli muntu bangi badde tebamanyi ani Paul Ssaka abangi ennyimba ezo bazimanyi mubazadde abaana ani tebamanyi ani yali behind those songs naye mukama yeebala akutuwazise paka kati era tusaba tolekeraawo nsaba bannayuganda tuwagire omwami ono kirungi nafunako kwa idea eyo naye nekinsooka kinyinga obunene nga budget ntono naye kansubire kijja kutuukirira nga ngamba nti luli waliwo twajaguza muzeyi eri wamala ku Serena natunuulira bwe nali nyimba n'entula ne ngamba ekintu kino singa kikolebwa ng'omuntu mulamu ng'ayambadde essuuti ye n'atuulaawo ne famire ye abantu ne bajja ne bayimba ennyimba ze abantu ne bawa testimonies zaabwe ne bamuwa ebirabo ne bakola kinga akyali mulamu tekisinga abasajja mwebali ba Moses Matovu baani bingi byebakoze beetaaga bamuzeeyise batta baani beetaaga okulagibwa nti n'ensi yasiima ebintu byabwe nga bakyali balamu kakati yeyo idea nawe mujje twebaza abasajja bano finaffe yes kati sawa eno batuyita bamuzeeyi era abana baga muzeeyi bonna abali wana bakwata amawulire buli omu ampita muzeeyi naye ate naffe tulina bamuzeeyi baffe betwandyagadde bambi babeerewo nga balaba nti omulimu gwabwe gwakola ki gwasiimibwa nja kusanyuka nnyo nga bannayuganda muwagidde muzeeyi Paul Ssaka nange nina sho ate yange yeesooka naye nagambye nti omusubbaawa tegulina kigufiirwa bwe gukoleeza omusubbaawa omulala kuba naali badde ngamba nti muzeeyi nange nina sho yange sijja kuyingira mu bintu byo kuba nkimanyi owa okugenda wa muzeeyi Ssaka ajja kugenda n'ogenda wa Mesach ajja kukola ki n'anaagenda wombi naye ajja kukola ki ajja kugenda buli mukisa gukwate ekkubo lyagwo so tubalinze ennaku z'omwezi 11 ogw'omukaaga tuwagire muzeeyi Ssaka mulabeko oyo yeyagale avuga akamotoka akabi tumanyi nti no yakafuna kwolwo naffe nange nga 19 ogwokutaano mujemba kubirikunda papa lasika tukaluma kasembayo tukogedde mu kaseera kano akukuddamu ennyimba z'abantu owaddewo oba okumookinga abantu abazeemu ennyimba bazizze mubi tebayimba bulungi ebyo tobitidde ng'omuyimbi ekintu ekyo nakyogedde ngamba nti muzeeyi yaŋŋambye yes but I trust myself nekkiririzaamu bwe mba ŋŋambye ekintu nti nja kukikola ebiseera ebisinga nzigusa kyesisobola era sikitandika naye nkakasa nja kukikola bulungi ate muzeeyi yansabye kati byonna ebisigadde bajja tukuba ffembire ekirungi ffenna tubaddewo si bwe kiri sibye kale ensonga eyo kyemanyi tugenda kufuna omulimu omulungi kama nga yomubeezi waffe eshoni eno yekyasinze mu wiiki eno n'omwaka guno so far I feel privileged kubanga nziramu ennyimba ze nawulira nga nange nkyali mwana muto and these two legends happen to be the people I always looked up to nga mbeegomba kati okuba nti oddamu Oluyimba ate nga balonze nze okuba nga be the producer to do the song bambi I'm humbled. I don't take it for granted. Yeah, this is one of the songs you do and you're like you feel like it brings a lot of memories. One, let me tell you guys, fenga tuli baana bato when we were kids tebatukolanga ki tebatukubanga miggo zezino zezimu ku nnyimba ze batuplayingiranga taata teyamala oba maama teyasenga nakula ne senga ne sister wange tebamalanga nnyo budde kwogera nammwe what they used to do nga bagula ka tape ne bagibateeramu ne mutuula ne muwuliriza nga it has a lot of meaning. Well, I am glad, I am happy that such songs zikomawo mu biseera bino after many years. Mu nsoko zeemu ki Paul Ssaka the writer and now Papa Mesach Semakula kubanga Ademu Oluyimba. It's a very big milestone. I really love it. Yes, sir. Okuva ku grassroots okuva ku scratch Oluyimba nga lutandika
gwe endongo eno n'okusinziira ku luyimba luli olukadde owulira kitambula kitya so far? Well, oluyimba olukadde, the beauty of it, tosobola gikola ki kugidenyinga, because process ya recording mbadde njibuza mwami Paul nangamba the process was, you know, of course analog, bayimirirawo bonna n'omukubi w'engoma n'akola ki, so we wanted to a little bit digitalize it, tutekemu ebivuga ebyenjawulo, tuteeke ku mulembe guno mu bivuga ebitaalimu, tukira baakuba bukubi ngoma, a little bit of melodies. Now we wanted to give it rich music to Oluyimba sounding. Enyimba zino eziyiseewo ebbanga zaalinga mpanvu so far ng'olaba nti oluwanvu dakiika 5 ku 6 tugenda dufunza tutya okuleka nti lujja mu ndongo yaffe dakiika 3 tikitiki 6 nate ng'ebigambo bisigadde bisigaza mini. We are trying our best, we've done our best okulaba nga tuleeta mu the now music. Of course now music nenga ate tuwuliriza, first of all tuwuliriza, ekyokubiri nga tunyumirwa, tuzina, ate nga tuyiga. Kyekisinga obukulu mu production gyendabye. Papa being a great artist, he's doing justice to the song. He has done justice to the song. Yes. Kubakulabe essaawa zino, oyinza kubakula for the first time. Abandabe essaawa zino, well, I'm very happy nti Papa as a writer Oluyimba. In that sense, kiraga nti waliwo consent okuva eri nannyini luyimba eyaluwandiika n'omuyimbi aluzzeemu. And it's I've been told, Papa, it's a request from the writer. Well, it's very important, guys. If you want to redo someone's song, naddala nga akyaliwo, look for their consent. N'ekirala bwe muba mwagala okuddamu ennyimba z'abantu ne waba taliiwo, tolugwira bugwizi, yita makuba amatuufu osobola okuddamu oluyimba olwo. Bambi binyiiza abagenzi n'abaliwo biba bibanyiiza. So I would request tuyite mu makuba amatuufu tuddamu ennyimba z'abantu. Yes. Wali ofunye coincidence ng'oli najja n'agamba gwe producer yazzeemu oluyimba lwange yaluddamu simuwangako rights kuddamu oluyimba lwange. Sina oluyimba lwe nali wa muntu lwe nali nzizeemu nga sitegedde. Ennyimba ze twaddamu zaali za mugenzi Eri Wamala and we had the rights from the estate. Incidents ezo okujja kulimba nga siruwulirangako. Oli azze n'akulimba. Waliwo abantu najja mu studio n'akulimba n'awandiisa oluyimba. N'ogenda odduwulira n'ogamba n'oluyimba naluwulirako. Bw'omala omukaliramu amaaso n'agamba anyway sinze naluwandiise naye tuluddemu ate ki, n'omugamba no, nzisikola bwe ntyo. Yes.